Honorable Alan Mayanja. Nteekateeka vaawo mpitewo kati etuuseewa mulaba mutuuseewo naddala mmwe ab'NUP kyemutembeeta kitambula. Neeyaza nnyo pozi Bijirwa alina kigambo kyayogedde nti kya however abantu baba balina okukiteekako okwongera okukuba mu ttooki. Era bw'owulira aba bakikutaddeko soba olina kuddayo weebuuze lwaki bakinteekako. Naye mu byonna njagala okutuusa buno obubaka eri abantu b'Kiruhura abavubuka. Kiruhura bakoze effujjo olunaku lw'eggulo mu Western Uganda. Abavubuka nga bakozesebwa ekibiina kya NRM nga bayambadde t-shirt eziriko ekifaananyi kya Museveni nga bakutte emiggo bazita mpenkoni. Kyemiggo egyo girina okulunda ente naye nga bagikutte bagikuba enkoni nga bagikutte bali mu kugikuba mu bawagizi ba pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ng'ate kikulaga ate yo poliisi ebaprotectinga. Kyokka ate ekiro ku lunaku olwo ne bajja ate abapoliisi ne bagunza ab'enjawulo ne bawamba abamu ku bavubuka bali ku ttiimu ku security ya pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'abamu kati olwaleero tetumanyi gye bali. So kakati ebyo ebikola olwaleero nga bigenda mu maaso twabirabye ne Kazo nga bigenda mu maaso biira biweebuula ekifaananyi kya Uganda. Oba byo tebabaagala mutumali abudde katubayiseemu embooko. Walabye leero ekibadde ekisingiro pulezidenti waffe olaba abantu olwaleero abazze okumulaba bawulira emesegi tebajja kumulaba bulabi naye okujja okuwulira mesegi kyakaalinga. Era ye taliiko kahaweva ng'ono kandidate wa Bijirwa obalwakuba tokawulira si butakawulira tekaliiko however toyinza kamusaako tekaliiko ajja kakubuulira kubanga olwaleero otunulira pulezidenti waffe yonna gy'ayise awo abavubuka abo balaba bagunzi ate mwana wattu nga bali protected by the security officers. Poliisi yategezaako naye kutereeza mbeera. Kakati bwe nkugamba nti babadde protected olwaleero poliisi yandibadde yavuddeyo dda. Ate eri ku Kyagulanyi teri ku Kyagulanyi eri kubali abavubuka benjogerako. So kyonna kyembadde ngezaako kulaga nti olwaleero abo bandibadde olwaleero poliisi yavuddeyo dda nekola press conference nega twakuta abavubuka bwe bati naye ate ekiro bazze kuwamba baana baffe. So kakati ebyo bikolwa nga bigenda mu maaso kutte flag eno ku lwa Uganda si kutambula era si kutte ki naye nkutte flag eno makulu kya ekulaga nti ffenna ng'ogyeko ebiina by'obufuzi ng'ogyeko amadiini ng'ogyeko amawanga gano agatwawulayawulamu kati bw'olaba abavubuka ekifaananyi kye baagala okusiiga mu Western kyagwe Kyagulanyi eno tosala bagezaako okusiiga ekifaananyi kya tribalism singa oba oweekenenyeza mu mbeera yonna kubanga ekyo ekikolwa ekyabadde tekirina walala we kyali kyolekedde okuggyako erira ate poliisi we bajja ekiro ne bamenya wooteri ya pulezidenti waffe yali asuze n'abalala. So mu byonna kyenzigusa nti eggwanga lyaffe ffenna tuli wano naye mu myaka 10 bwe tutudde wano mu studio ffenna tujja kuba twagenda dda kati kuli n'ogumulamu naye abo abaliddawo ekiseera ekyo mu myaka 10 okuva kati kyogala omukyalo ogenda mala emyaka emeka ku nsi olina emeka kati gemazima oyinza okwagala obutakikiriza balasiti tojja kubanga oli omusajja yabadde police officer wa security yabadde nakasekeeyo ayambadde uniform y'amagye agamba gana amafuta ge bazudde neginaaba myaka 2 njagganywako nalabye leero omukyana akavidiyo akakataddeyo ku mukutu gwo gwa Twitter kakulaga nebigiraaba myaka 2 buyajja kubaako era aganyweko. So kyembadde nzigusa nti ffenna eggwanga lyaffe ffenna tujja kulibeeramu tujja kulirekawo n'abalaba gye balyagaliremu. Naye nze njagala okusinziira wano era okwebaza pulezidenti waffe olw'obumalirivu olw'okulemerako naye n'ekisinga obukulu obuvumu bwayolesa byonna ebikolwa nga bimukolebwawo nga bitukolebwako nga NUP oba nga bannankyukakyuka ali consistent persistence alemeddeko ekyo kikulaga nti tali
mu kifaananyi abamu kye balowooza tebaba balowooza Basebunya tunoonya bifo mbeera omubaka palamenti no